Buli nkuba kyeyo agenda kubanga asasula akakadde kamu n'ekitundu ng'akasasula gavumenti yaffe eya Uganda era nga bino kasita bigudde mu matu g'abankuba kyeyo bweppa bangi balabiddwako nga bakola obutambi obwemulugunya ku mbeera eno era nga bangi babuuzizza n'ebibuuzo lwaki tubawa ssente zigenda kukola mulimu ki olowooza nno zino si ze zigenda okukola mu kalulu nze naawe yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange kwata ku kadde nga buli video yonna gye nkuteerayo ekutuukako bulungi commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga buno ngenda sooka nkuteereyo akatambi tunnyonnyoke bulungi biki ebigenda mu maaso gavumenti egenda kusala akakadde kamu kitundu ku buli nkuba kyeyo akaaki kagenda kukola ki kagenda bayambako mu security yaabwe kagenda bayambako nga bwe baba bafunye ebizibu balina we baddukira n'ebintu ebirala katugendeko mu katambi kano tukawulirize ate era tukomewo. Message yange eno ngisindikira Museveni ne balina abakuli ku lusebenju oba ku lusegere. Kirabika ndoza tebakubulira kituufu. Buli mwana ave Uganda omuwala bw'amugula $2,000,000. Buli mwana yenna ng'oli nkuba kyeyonjulira. Buli mwana yenna agezaako okulemerera ekiyumba mukama wa kugamba kubira famire yo ereete $2,000,000. Naye nga negiwavudde e Uganda weewoze okuba ku ssente za passport 10 erikutwala ku gundi 10 erikutwala ku kisaawe t-shirt ekuleeta buli kimu ng'okyewoze naye nga mukamaawo akuguze $2,000,000. Kitegeeza mututunda mu buddu ate mwagala ne ssente zaffe muziteeseze mukwate ssente zaffe muziteeseze okubeera nga tubawa ssente. Essente mukama wange zanguze $2,000,000 muzikolamu ki kubanga ne wensindika ssente zange muzisala nga sizibawadde mwe musala kyemuwulya kyemwagala buli wensindika ssente oba nsindisa 9 mweze muwya ze mwagalako ze musala. Kakati ssente ezo ze musala ate ng'omuntu bamuguze $2,000,000 buli mwana gwe batika ku nnyonyi buli mwana yenna ali e Uganda ng'osuubira okujja mu kyeyo ku ddungu oba wawonna ovaayo ng'oguliddwa $2,000,000. Ali naddala okusinga abaana abajja Saudi Arabia buli mutwe ogulinnya ennyonyi bosi wa bakuguze $2,000,000. $2,000,000 aba asuubudde ng'asuubudde akate ka Museveni ente za Museveni ezeegundi ez'embalala. Kakati muzeeyi alaga nti ssente $2,000,000 tezimumala. Awulira ayagala asigale nga anyunyuuta abaana bakola gy'atateeka bizinesi. Muzeeyi eno gye tuli tuwateekayo bizinesi tolina bizinesi gyewakolerayo bavubuka. Otudde ku bufuzi emyaka 4 naye mu myaka 4 toyinaako bavubuka n'abamu bootereddewo mirimu. Abavubuka batandise okuyingira mu mayumba g'abantu batandise okuba abantu obuyondo tobakoledde mirimu. Eno gye tujja gye batugula $2,000,000 nga mututunze mu buddu toyinaayo ssente toyinayo bizinesi ziwatuteerayo eno. Buli lunaku abaana emirambo bafa tusiba tupositinga abaana abafudde tusiba tupositinga abaana ababuze naye nga Uganda yeyina ebirambo egibuze yeyina abaana abafudde. Abafilipini temuliimu Ababangladesh tebaliimu naye wabula Abannayuganda gavumenti yaffe eri careless wabula just kati yo eraga mwesinga kwetaaga ssente okusinga obulamu bw'abaana. Abaana bajjudde ku deportation waliwo omwana amazeewo n'omwaka temumuteekaga kunyunyumuzza mu nsi ye. Kati ssente ze mwagala mugenda kuzijjawa omwana okubanja mukama w'omusaala n'akubwa n'asula ebweru omwana n'abeera mu kiyumba nga yeebaka mutooyi amazzi anywa ga mutooyi omwana n'abeera mu kiyumba ng'okuba bwako edde yammiddwa ekyokulya omusaala agubanja gwa migere. Wa mugenda kutuyamba tutya kubanga ffe tetugenda kukkiriza mukamente ze mutajjamu biwata. Tetugenda kukkiriza mukamente ze mutagenda kujjamu biwata. Era omuntu eyatudde n'amanya nti kati bano abaana bankuba kyeyo tebaagala gavumenti ya Museveni ensonga lwaki abaana tetukwagala. Watusindika mu buddu twakimanya nti gye tuli mu buddu mututunda $2,000,000. Ate nga ne passport nvudde Uganda nga ngisasudde cash. Interpol ngisasula cash. T-shirt endeeta ngisasula cash.
medical musasula cash nengenda okuva gyenvudde okutuuka okujja no mu nsimbi bosi wange janguze miliyoni 2 nga nange nsudde akakadde basajja mwe mulekerawo tuwetako omuvuvube mulekerawo tuwetako omululu muzeeyi wobanga sente zikuweddeko wojja omusolo teeka ku nte n'amata omusolo obitekeko amata lekerawo okunyigiriza abannayuganda ngo bajjako omusolo nga sente owa abaka ba palamenti n'owulira nti omubaka ba palamenti babawadde miliyoni 10 sente zo zijjawa olwedde buli munnayuganda omutwe gwawo buli munnayuganda oba bebi ayonka oba bebi ali mu lubuto abanjibwa miliyoni ezitaka wansi wa miliyoni 2 ge mabanja gwotasanga nga aminya agalese mu Uganda wabula gwotadde mu Uganda buli munnayuganda yenna abanjibwa miliyoni 2 okudda waggulu ate nga okyalemedde ku bufuzi tomanyi ddiri ogenda kuvaako muzeeyi message yange eno gye tusula mu ttooyi gye tunywa amazzi ag'ettooyi gye tusula nga tetulidde n'obanja omusaala ne bakukuba emigere n'osula wabweru muzeeyi tolinayo bizinensi y'abavubuka giwabateera eno n'akasente akatono akabadde kajja ne mukabba mugatuuka kaseera nga temukyakalaba era omuntu yenna yakubalidde ago amagezi ge baakubalidde gonna mafu mugenda tuuka kaseera mubeere nga temukyafunamu ng'omwana abadde asobola okusindika ssente mu myezi 3 nga takyasindika mugenda kulaba ng'oba bayise egundi budget nga ffe bankuba kyeyo ffe tusinga okuyingiza omusolo mu Uganda n'ate ffe tufa Henule Muwonge yatuba n'emirambo gwe bamye emmere gwe basibidde mu lumu gwe bagenda okutta gwe baggyeko wifi Henule Muwonge yatuba n'abaana Henule Muwonge Uganda mu gavumenti mwamu wa kifo ki era mubaka ki era mu bubaka mwono gama tuba mubaka wa MP wegundi Henule Muwonge mu Uganda mwamu wa mulimu ki era akola nga MP ki omusajja atubanga naffe misana na kiro teyeebaka ye nze omuzira wange era yeetaaga okuwa engule y'obwajjeno ne lanka zonna ku kutaasa abannayuganda obulamu ye Henule Muwonge oyo omusajja yeetaaga okukwata amayinja gonna agawebwa bajjeno abatudde wali abali ebyobwereere ne mugana ogula ne mugabajjako ne mukwata ebinagiro ne mubyambaza Henule Muwonge era ye yeetaaga omudaali ogwa hiro ogw'obuzira bannaye bakadama tujje tuguleyo omudaali ogw'obuzira tugwe Henule Muwonge oyo omusajja ye superhero waffe ye buli kimu kyaffe ye musajja teyeebaka aba yeebase ne mukuba amasimu aba yeebase oli olukola video bagenda ku Insta ne mutandika Henule Muwonge mumutaaginge atuyambe Museveni muve ku ssente z'abankuba kyeyo n'akasente akatono kitubadde tubawa temugenda kuddamu kukafuna omwana asobola okumala omwaka mulamba nga tasindika ssente mwe mulowooza lwaki abaana baasirise abaana baabiwulidde era baabirabye ate mwali mwamanyiira buli kadaama okukola vidiyo okwasama okuleekaana mwe temwebuuza lwaki bakadaama ku luno basirise mutemwebuuza lwaki bakadaama bali sayirenti abaana bagenda kubajjako n'obusente obutono bwe babadde basindika kubanga abantu abasinga famire zaabwe baazikoowa dda baazivaako kubasindikira sente zebatakoleredde kati saawa zino ziri mukaga zenkozeko vidiyo eno Uganda beebase abasisimuka basisimuka abeekyusa beekyusa naye saawa zino nzayogera ndi mu kiyungu sinnanyuka kugenda kuwummulako wansi kwebaka ebigere binnuma imbugodde ku ssente zaffe ozannyireko mbukubanga mbu simanyi baakizudde bankuba kyeyo tebaagala gavumenti gweyinza okwagala gavumenti ebajja mu nsi yamwe mwetakadde mirimu nga Burkina Faso nebasindika ku mawanga nga ne ku mawanga tebagoberera babatanga abatta embizzi mwali wofisi zaali zina n'omuzenga basindika abaana 10 mulimu abaana 5 ab'okugyamu ensigo nga mukama wa kugula direct nga ekikujja Uganda okukuleeta kuno kukujja mu nsigo ngera bakusasula kashi yakujja mu nsigo byonna gyali mize gyammwe era wofisi zammwe z'abakoddomi bo mikwano bakojja basinga z'abantu bo muzeeyi
muzeeyi tubadde tukusaba gumira ku miliyoni 220 omuwala buzagula abaana buli mwana bw'oba nga tebakuwambalirira ntuufu nga gwe watuuza ku kabokisi kabakadama nga takuwambalirira ntuufu nze nkubuulidde ekituufu tandika okulondola ssente buli mutwe gw'omwana ogugenda ku nnyonyi miliyoni 220 ziragawa naye tojja kutunuulira omwana akola emitwalo 9 ate nga musala ate nga n'okuzibanja osula okanula amaaso omusajja agala kukusamba kusulawe lukabalaza naye ng'akimanyi nti omusala gw'omwana gwaweddeko era alina okufuna ssente naye ne bakusamba ne bakumma n'ekyokulya omwezi ogwa ogenda kutuuka omukazi ayinza okukutuma emirimu n'ebigenda ebikuzimba nga n'okulya tolidde alabanga agenda okuwa ssente z'obwereere muzeeyi togenda kama nti gitawadde biwatwa wekkakkanyeeko gavumenti obba bubbi kubeezaawo gavumenti yo nga wobba abantu ffe togenda kutukama obwo nno bwe bumu ku butambi obunnyonnyola kyekigenda mu maaso na lwaki abankuba kyeyo baagala obbasala zino ssente ennyingi ennyo eziyitiridde era gwe ng'awuliriza akatambi kaneeno okayizeemu ki kyoyongera akatambi kano gw'olaba ekintu ekikolebwa kigenda bbeera kituufu oba nedda ebintu bineeno gavumenti byeriko tesoose kubikola leero era yayisaako etteeka mu 2023 erikwatagana ku ssente z'abankuba kyeyo ng'era baagala bankuba kyeyo batandike okusasula gavumenti wabula abankuba kyeyo ne balwanisa eri etteeka okukakana nga balisazizaamu ne batandika n'obakolera obutambi nga babalaga working condition gye balimu nga babalaga biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwabwe era wano ne bateeka waakakwakulizo n'akabuuzo mwagala tubawe ssente tubawazaaki nga tuli mu mbeera bweti kati nno baalaba nga tekibamala kwe kuteekawo NSSF era nga bagiyisiza mu ssente z'abankuba kyeyo ne bankuba kyeyo ekyo nakyo ne bakizira kakati essaawa zino bakomezzaawo etteeka eppya nti buli nkuba kye yagenda kubanga asalibwako akakadde kamu kitundu era nga bannayuganda bangi bakyemulugunya naffe nga wetugezaako okutegeera ssente zino baagala zisala ku bankuba kyeyo zigenda kukola mulimu ki zigenda yambako ku bankuba kyeyo oba gavumenti egenda zeddiza kukola mirimu gyayo ebintu bino nsuubira mwena mubadde mubimanyi wabula eggwanga Uganda lyetubeeramu bannange disorganized in a kind of way that nti abalitwala tebalumirirwa muntu wa wansi tebamanyi imbeera y'abantu be bafuga mbeera gye balimu tebamanyi biki bibanyigiriza tebamanyi biki bye baagala tebamanyi bibakaabya tebamanyi bibasanyusa wabula okusalawo ngenda kubanga nkulekedde mmwe yenze Sheila Adita twesisinkane mu comment section